Essaawa zino tuba tuyingiddewo wano ku mukutu ogwa Progen Media okusobola okuba nga tukuwa buli ggulire erigenda maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda. Era nga n'olunaku olwaleero nagambye vidiyo eno sookanga giwa like n'osobola okuba nga era weeyongerayo okuba nga ogiwuliriza otere otuwe endowooza yo. Olunaku olwaleero mwattu era tuba tuyingiddewo okuba nga tukuleetera amawulire agafudde sayidi zeno mu ggwanga erya Uganda, era ng'obutakulwisa amawulire ge tukuleetedde mwe muli amawulire g'abalwadde abalajanidde wali mu ddwaliro ly'ekawempe olw'omusimbi omungi gwe babataddeko okuba nga basasula yet eddwaliro lya gavumenti. Ate mwattu era ne tukuleetera omukyala Betty Nambooze. Essaawa zino embeera gy'alimu oluvannyuma lw'okuba nga yeerindimudde ennume y'ekigwo olunaku olw'eggulo ng'ali mu kiyigo anaaba. Yes, ne nkugamba nti essaawa zino subscribinga gwe omupya osobola okuba nga tosubwa ggulire lyonna ligenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda. Okutandika ne story y'omukyala ono Betty Nambooze. Mwattu olunaku olw'eggulo anakuwadde eggulire omukyala ono bwe yavudde mu kiyigo nagwa bubi nnyo era n'akubawo ebitundu bye ebiri sensitive omuli omutwe, n'akubawo obwenyi bwonna wali ku sinki. Naye ate amawulire gagenze okutuuka ku mmeeza zaffe ge nakuwadde olunaku olw'eggulo, omukyala ono bambi bamudusiza wali mu Nagwa hospital era abasawo ne bamukolako mu bunnambiro ogezaako okuba nga bataasa obulamu bwe, era ebyagenze okuzuuka nga mwattu ate akawanga ke tekafunye buzibu bwonna yadde. Naye ate update gye tukuleetedde enkya ya leero ey'omukyala ono okuba nti ate akubye ku matu, era essaawa zino essaala zonna ze mwamuwadde wali mu comment box kw'eyo story mwattu zasobodde okuba nga zikola, era nga wenjogerera essaawa zino atandise okuba ku matu era nga atuula bulungi era asobola n'okunyumya emboozi oluvannyuma lw'ekyo ekyamutuuseeko. Tetuyinza kwerabira nti n'emabegako awo waliwo omukyala amanyiddwa nga Agnes Nandutu eyavaayo ne yeerindimula ennume y'ekigwo ng'era ali mu kiyigo anaaba ne bamuddusa emisinde paka mu ddwaliro gy'abadde apookeza, naye ng'ate naye lwa kisa kya Katonda yasobola okuba nga awonyezebwa era n'adda ewuwe, era nga yessaala gye tusabira omukyala ono Betty Nambooze naye asobole okuba nga awonyezebwa atere adde ewuwe. Naye nga nze kyenkugamba kiri kimu wano ku Progen Media. Amawulire amalala ge nkuleetedde ge mawulire agafa sayidi za wali mu nkambi ey'eddwaliro eryawali ekawempe. Amawulire gano mwattu ekawempe ekyatuuseeyo kwe kuba nti buli omu eddwaliro eryo lye bayita Kawempe Referral Hospital baalikolera naddala abantu ba wansi. Naye ate ekyewuunyisizza ennyo bannayuganda mwattu kwe kuba nti ate eddwaliro lino okubaako services z'ofuna oba eddagala ly'ofuna oyina omusimbi gw'oyina ate okusooka okusasula. Ekintu kino ekyanyiizizza nnyo abantu ba wansi abatalina yadde akasente. Eddwaliro lino abalwadde baayo bonna abazze bajjanjabibwa n'abalimu essaawa zino mwattu bonna balajana. Kukigambibwa okuba nti ate omusimbi gwe batandise okusasula gutandikira wakati w'emitwalo 3 paka ku mitwalo 6 okusobola okuba nga bakujjanjaba. Sente zino gw'ayinamu ku nsimbi oyinza oziraba ng'entono, naye ku muntu wa wansi anoonya omutwalo olunaku n'atagulaba mwattu ziba sente mpitirivu. Ne tuvaayo ne tugamba nti bekikwatako basobole okuba nga basitukiramu mu bwangu n'embiro, basobole okuba nga at least ensonga eno bagigonjoola ng'obudde bukyali, otherwise abantu bajja kufiira ddala kubanga zino ssente ziba mpitirivu nnyo ku bantu ba wansi, naddala abantu b'e Kawempe mu ghetto, abantu b'omukazo Angola,
abantu b'Ebwayise, abantu b'e Nabweru, abantu abali mu bifo ebyo ebyetoolodde ekifo ekyo, kubanga ate tukimanyi bulungi eddwaliro lino ye referral hospital oba we baddusiza abantu nga buli kimu kiganye. Ate kati we batuukayo mwattu ate n'obaggyako musimbi ng'ate tebalina yadde n'ekikumi, mwattu oba basindise mu kufa. Naye nga kimu kye nkugamba nti wano ku Prejan Media nagambye vidiyo eno commenting endowooza yo ku stories zaffe zino ebbiri tusobole okuba nga twegeyageyamu tulabe biki ebinaatwongerera ddala maaso. Likinga, commentinga, mwattu era osubscribinge wano ku Prejan Media.